Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Sentamu omukulembeze na mwami Bugingo bana Uganda go betaaga okuddamu okulaba siye mukulembeze omunaku eyajja nga talina kaalina abatalina ke balina bwe bazze mu nsi twalowooza nti baneeyambisa obwavu bwabwe okusobola okutegeera nti okugaggawala ennyo era bajja boogera ebigambo nti okulwa mu buyinza kye kintu ekisinze naye omukulembeze omwavu lunkupe ajjidde mu lugabire siye mukulembeze omutuufu ne Bayibuli ekyogerako bulungi bw'obanga ojja kukinoonya gw'oginsinga bw'obanga oginsinga obanga tokyesibako bwesibi ti abalugabire we balikwata mu nsi ensi eribonaabona vaasi ezo ndowoozo zimanyi Bayibuli eriflectinga ku muntu azze nga talina kyali completely nga talina kyerabamu oyo bw'atuuka olw'okuba nti aba munaku asooka okwekkusana abamuliraanye ekigambo kyewayogedde kituufu Kyagulanyi azigyeyo nnyo abantu ba famire ye abajjeeyo nga tannaba nakukwata mu ntebe olwedda olaba akola efforts famire ereme mufuukira kizibu ng'atuuse mu ntebe esente z'akozesa ne resources z'akozesa nsaba okutegeeza tekuli sente yo n'abaziwaayo baziwaayo wiringire nga gwe bookera ku makya n'oyogera ebigambo ebitalina bya kanisa kubanga ekyo nawe nakikubuulidde kigango kya mukuŋŋaanya oba omukukumbi nga bw'oli bwekityo bwe kifaanaganira ddala nkutegeezaako nti nno ffe tumulabira ddala ng'omukulembeze kwa ssaawa yonna waakwatirwa ku ntebe olaba yasobola okwesula mu bwavu bwe yalimu n'ayitira mu creativity okuyimba nno si kwangu naawe olaba okugeegeenya naye kwagaanira ddala tolina nnyo kyamaanyi kyokola mu kuyimba naye ocreatinga ekintu ne kibaawo olaba gwe ennyimba ezikuyiyiriza ez'eddiini era zikulema okutuukiriza n'ojja ne weekyanga kyangaawo ku katuuti k'omukuŋŋaanya ak'omukukumbi n'oddaawo nsaba okukutegeeza mwami Bugingo nti Bobi Wine ye nga ye Kyagulanyi bw'omutunuulira asobodde okwesitula nga tanaba na kujja mu byabufuzi yalina kyali ezo number plate zemuliko zoyogerako ezo yali azirina already go akagifuna jo praise God mwotambulira ffe twali tugiraba eddanga kuvadde eriko ghetto twagiraba dda yali mu buufu kuva dda nga tanaba na kujja bino having a self-sufficient leader kituyamba nti bano banzijidde mu lugabire kasaba kwata ku bintu bwe batuuka ku mu myaka gyonna gye babimalamu bakumba bukukumbi omuntu n'agaggawala n'atuuka nga sente takyalina waziteeka naye ng'akyanoonya kikyazibbiramu at least yazikweke azisibira ekinnya mu nnyumba naye ng'abantu bazifunye eyo mentality y'abantu abo bennyini gwe boolowooza nti no babadde n'amakulu betwetaagisiza ddala nti ffe bannayuganda si Bobi Wine yekka ne Bobi Wine bwakera ku chana dropping anagamba nti mbivuddemu abantu enkyuka bagyetaaga si mu muntu wabula mu bintu kukyuka naye ngeri ebintu gye biddukanyizibwamu ekyukeera bifaanane bulungi so nkutegeeza bw'olabanga kirungi mu abagaggawadde okukwata sente z'ensi eno buli kimu ng'ate mukikozesezza maanyi ne mukikwata lwampaka ne mukitwala okubikukumba bannayuganda ne batandika okubafukaamirira na busowaani kubasabanga babbeegazi basobole okubaawo eyo omukulembeze ow'ekikulu ekijja maaso gwe twagala ye mukulembeze omuyeeya ng'ali very creative omulaba nti ate ng'ayagaliza bw'asobodde okubeera ng'abeererawo famire ye nze kyesidawutinga simanyi kikiri mu famire ye naye bw'abanga gw'osobodde okukiraba of course osobola okukiraba kuba kati ebya ssente wabitegeera ebya ssente byo bimanyi bw'abanga asobodde okugjayo bali kitegeeza nti ono ye mukulembeze asobola okwetegeekerera nga tanaba nakwata ntebe famire ye ereme kumumalako mirembe ng'atuuse mu ntebe self-sufficient leader yoyo twetaaga nga ayinako ebintu ebimu ebitamu exciting nti emotoka azivuzeeko azimanyi naye bw'ofuna omukulembeze omunaku ennyo asembayo ddala oli lunkupe ddala ate n'omugonnomolako obuyinza bw'atasobodde kukolerera oyo bw'atuuka mu ntebe ababba ndowooza olaba engeri gye tusafalinzeemu n'abakulembeze abaali abalunda ente oba okiraba ebbanga lyonna lyebamaze bukulembeze bano boolaba babba n'atuuka mu ministry kojjaawe yavuga emmotoka jjajja wa gundi asikaali we yasayininga ssente buli kimu nekifuuka kyoyo oyo abeera primitive n'entegera yeeba ya wansi nnyo naye bw'otunuulira omusajja bw'ati nze nga sinaba na kuva Masaka nze naawe gye twava newankubadde gwe wansooka okuyingira ekibuga n'emyaka nga titujenkanya bw'oba wakingira aliya wali badde okitegeera nti ono omusajja nga tumuwulira buwulizi yali wakabi already yali wakabi ng'ebintu ebisinga abirina n'olwekyo as Ugandans we need a self-sufficient leader asobola okubeerawo okukola enkola eyeetaagisa mu bukulembeze nga tatubbye kubanga ebintu ebisinga biba tebikyamu abatakyayina maalo ebintu ebisinga abayabira baalabadda nsaba okukutegeeza mwami Bugingo tikankutwalimu akatonotono ku buntu obutonotono obusobola okukunyiiza naye nga butuufu omusajja golaba oyo Bobi Wine azadde abaana abakuzizza bulungi mugwe muyita omuyaye gwe kyakulema nakulabakawo mawulire ng'otuuse n'okuteebereza mukazi wo n'omwana wo tibaagala kubba bintu byo by'okoze bigambo byava mu ggwe mbaddewo ebbanga lyonnaffe ebintu ebimu abaatulema ng'abantu ba bulijjo nga naawe mwoli omukukumbi omukuŋŋaanya naawe omukuŋŋaanya w'ensi eno nga naawe mwoli era n'obufumbo bwakulema
y'obufumba abulina twayogedde ku kigambo nga tutandika nti tonyiiga nga nawe bwatugambye bw'oyogera amazima tonyiiga nsaba okujjukiza nti byakulema naye abituukiriza ye nga ye abituukiriza nkujjukiza tugojeko kukumba n'okukuŋŋaanya ssente at least ye asobodde okuzimba ekitebe mu butono bwe ekikuliraanye wali bw'oba tosobola kukiraba national unity platform ate nga already yalina waasinzira okukola emirimu gwe sente ze bakuŋŋaanyiza obukuŋŋaanya ye mu mujerega gw'otaamanyana gye yazijja asobodde ozikuŋŋaanya n'abaako kyalagawo n'abakulembeze jjojjo nalabye wano ng'omukulembeze abawaayo ne ku ntambula wano gavumenti yennyini gy'osinga okusinza abakulembeze abeerosi nabalaba babawo obugaali nalaba babawo obugaali situjja genda nnyo mu bintu kankubulira ebitonotono ebijja okujja mu ntegeera ey'omuntu nga Rosias Bugingo ne banno bwe muyina entegeera efaanagana kakati omuntu bw'abanga asobodde mu katono kaalina okagabana n'abaako n'ekintu kyateekawo n'ateekawo essomero tewasobola kubanga okituukako wabula singa tewasangawo structures eyo gye watandikira Bugingo n'omutima gw'omubi olowooza waali badde ofuuka kyoli gye wava eno gye tuwulira nti wava mu Victoria wasserwadda singa yakulinnyirira ettoomi nga buli kaseera buli wogera kuvuma buvumi abantu baalisobodde okukwagala baalisobodde okukwagala nkimanyi bulungi nakiwulira nti watandika bino ebyobusumba n'okwogera abantu okuwuliramu amagezi watandika oli mukubi w'amasimu ng'okuba amasimu ku impact singa pulizenta eyali mu biseera ebyo nga bw'awulira eddoboozi lyakujjako ng'akuma omukisa abantu baalisobodde okutegeera ng'omukubi w'amasimu ku leediyo ujeyo gye watandikira mu kkanisa z'abanno gye wasitulanga obutebe singa bakulemesa ositula obutebe ne bakulinnyira ne bagoba ebweru waalitegedde ebintu by'amakanisa katonda bw'ati ayisiza mu bunaku bwo n'asobola okusuumusa n'akuwa Bobi Wine bw'obanga olina ky'omulabamu gwe ky'otateebereza nti asobola okukiba leka kubeera wa mutima mubi ewaffe maama affe buli wabanga olina omusango gwakoze Masaka eyo ng'akuyitira kaleekeza ganja kuyitira kaleekeza akulye kati toweefuula kaleekezi kanga baana buli wamu omuntu bw'aba alina waali naawe wejjukire ennaku ye kujjukize bulungi nti singa abantu bapulizenta baabeeranga mu leediyo ne mu TV baakumanga omukisa nga oli mukubi w'amasimu abantu baalisobodde okuwulira mu kaseera we watandikira singa we wasserwadde oba n'abalala abasumba gye wayita gye simanyi oba waaliwa Jessica Kasoba wabayigako ki kubanga bo bakyaliwo ate tebakufaanana tewasobola kubajjako magezi gategeerekeka ag'amatono ge wasobola okufunamu ag'obukukumbi n'obukuŋŋaanya mw'ojja ssente singa baakusimirako ettaka walisobodde okuvuga personalized number plate kangende ku bigambo byennyini bye wayogedde obuuza nti Bobi Wine nga ye busemanya talina muntu gwe yazimbira ekisooka nti agera nnyimbe nkujjukizaako tewaffe Masaka buli waafanga omuntu ebiseera bwe twabeeranga abaana abato twali twalangiriranga era kimanyiddwa mu cultures Masaka ne mu mpisa nti omutaka bw'afa ku kyalo tetuziika tulina okugenda okuziika tetulima tetukola mirimo era ffe omuntu bwe yafanga ku kyalo nga tewali genda kulima newankubadde twali tuyimirirawo ku bulimi nga maama waffe abagamba gundi yafudde temugenda okulima kubanga kyabanga kya buswavu kya bugunjufu nnyo Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu ogendanga okuziika ekisooka ekyo kyo kituufu nga teboogezaako kizannyo ofuna abantu bakubirawo obugalo mu kyogobe kyawo oba mu kigundi kyawo mu kigundi mu kiraalo kyekyo kyolinamu ekyomukuŋŋaanya gwe bw'oyagala ekyo kisibirako ettoomi okuziikirako abantu si musango ne Masaka gye wava bw'obanga tewaliyo nga mulambaavu just omuntu kuvaayo nga talina amagezi kiwulenge singa wavaayo ng'ofunye amagezi ago agategeera cultures zaffe bwe zaali waali kitegedde bulungi nnyo nti tewali yeyambisiza example yagenda kuziika kubanga ewaffe gye twava n'omuntu bw'afa ku kyala tetugenda kulima so ekyo kimu ekyokubiri wagambye mu interview eyo oba mu bintu byewadde oyogerayo bakuwe ssente mbu simanya mbu aba alinda abalala baffe nsaba okutegeezaako nti ensi eno okuva lyatondebwawo n'Adamu eyagisookamu takyaliwo Bobi Wine ye yamutta Kristo yajja ku nsi eno n'afa n'azuukira n'afa n'akke Magombe n'azuukira ku Lwesatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu gidooza Bobi Wine yakulira abatta Kristo abantu boyogerako abafa gavumenti yebatta obadde okimanyi abakyasinza obungi ebatta etya ebatta nga tedelivaringa services abasinga ne bafa nga bakyali bato olw'obubulwa bw'eddagala obutaliiyo mu ddwaliro abantu abamu bafa amasasi n'obulagajjavu bwa gavumenti nga yeeyina monopolo okuba n'ebisi ebita nga biri mu custody yaabyo wabula bifuluma ne bigenda ne bikuba abantu amasasi abantu ab'omuwendo ne batufaako Bobi Wine yakulira Amule yakuliya Amule kitegeeza kubanga okusoma ku kutono Musumba Bugingo Amule kitegeeza etterekero lyaki ly'ebyokulwanyisa oba kiyite Arsenal etterekero gye batereka ebyokulwanyisa Bobi Wine yayina ekisumuluzo kya Amule yetufaayo ne zigenda ne zikuba abantu
Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abagamba people power yagala kuŋŋamba nti be basinga okutegaana obutwa tuwulira nti abantu beetega obutwa mu gavumenti ne beerinnyirira emitima emibinze bye naalirowoozeza nti wali concentrating kubuulira abantu badde eri Katonda buli omu abeere muntu mulamu eri munne obeera muntu naye okweyongerako akagambo obuntu bulamu is a character that has to be inside you kyotali kubanga gwe buli woyagala gwe okuyagala okulinnyirira famire z'abanno obuntu bulamu era tolina oli muntu n'atali muntu mulamu ekyo ndowooza okitegeera bulungi so nkujjukizaako mu bigambo bewayogedde nti nno si karakita y'abantu okugenda obutaziika bw'ofuna ekisa Katonda nakuwa omukisa nga Bobi Wine okwagalwa abantu oba olina okukola appearances bw'oba wooli oleme kutuula awo kwebulankanya ogende banno olw'okuba olina emikwano mingi obaziikireko obatambulireko ate nga si gwe gwokka gwakola akola n'okugenda ku bubaga bw'abantu obutonotono okukyala n'okulambula abakadde n'okukola ki kakati tunoyogera ku kigambo nsaba okujjukiza wayogedde ku kigambo nti waliwo mulekwa baba mulekwa bebagira mu nsi eno okuva lwe nazaalibwa kyemmanyi ku ddiini kye kino gye naliwe naluzaali mu kigo ky'abakatuliki ebintu binasinga okuyigayo nti eddiini eriwo okuyamba abo abantu abakyasembye okusiŋŋaana mu nsi eno embeera embi nkakasa n'okusuumusibwa kw'osuumusiddwa nti weevugana mu private number plate fe ababuufu tukimanyi nti eyo number plate evugibwa biriko praise God esasulwa miliyoni 2 omuntu okugibeerako kyogamba miliyoni ezo 2 tezinayo kayumba ze kaali kasobola kuzimbira muntu mu kyaleya omukuba wagizibo njagala otuwe olutambi ennyumba 10 house of prayers ezimbye ng'ezimbira abakadde okujjaguza obutambi bw'endaba bwebwo bw'osoloza ssente nga n'abakadde baleeta okuzimba okitagoni oba bagiyita okitagoni oba opagoni nga bazze okuzimba opagoni tokugamba obuyaye bwatuuka ne kweyo level nti mu lwatu ate ku kamera ssente z'abakadde ozitwala abo abakadde bomanyi obulungi nnyo nti basigalidde kukolerera ntaana zaabwe nga bajja eri ebyogoobi ebyo byammwe bye muteekawo ebyangaala mwe musololeza ssente okusuubira nti no Mukama Katonda mwali baweera emikisa gye bagenderamu mu ntaana mwe mukola gumu gwa kubanyagako ssente era ng'okikola lwatu kubanga mbiraba mu vidiyo ezo abantu zibatuweereza ez'enjawulo simulabi nnyo mu bintu by'amadiini gammwe ago sibigenda nnyo okujjako ngendako ku TV ya Soloti nendaba kubwabanga waliyo ekitambula Katonda yakusaasira n'akuwa kamera ozikozesa bulungi era nange nsiima omulimu ogwo ogw'amawulire abamu tebagukola bw'obanga ogukoze ngendayo oluusi nembiraba naye ate bino ebisigadde biraba accidentally nti abantu bakusindikira akatambi nga gwe okulembedde abanyaga abakadde mpaayo house of prayer nyumba 10 ze yazimbira abakadde waliwo omusumba gwemmanyi wano bamuyita musumba omumusician ayitibwa Wilson Bugembe omusumba Wilson Bugembe kyenzijukira gwali mwaka ki kanzijukire omusumba Wilson Bugembe mu mwaka gwa 2002 yakola orphanage gye bayita Mercy Child Care yatandika 2002 yaline pastor mulala bamuyita Blair Lugumba abule batandika okulabirira abaana musumba Wilson Bugembe ono ye wa light the world pastor Bugembe abantu bamumanyi light bagitani church yesimanyo bya makanisa ebyo light the world church oyo musumba azalabirira abantu okusinzira ku background ye ajukira nnyo kike yali era yakyogera lwatu nti maama we ne kitawe baafaka bulwadde bwa sirimu era naafuuka mulekwa embeera gye yayitamu nga mulekwa yamuyigiriza akatono kalina okukagabanako n'abalala kakati gwe Lunkupe yave Masaka okukola obwa houseboy mbulira ba houseboy bameka bwe mwatandika omulimu ogwo bwali ozimbidde ennyumba bintu bino twabyogedde nti kati bw'oyogera amazima bajja kunyiiga njagala otuwa lisiti ya ennyumba zozimbidde ba houseboy bw'omava mulimo gwe gumu ng'abadde bakyaliyo n'obasuumusa n'obajja mu kintu kye kimu kuba nawe waweebwa buweebwa abantu bakuwa buwi osaba nsabe wali kazindalo n'ogula buli kimu ekyo kyolina ekiwandiikiddwako amanyago mbuulira nga tonnabanja muntu azze mu byabufuzi ebbanga litanaweza na myaka 5 okuva lwe wava ku Bati Valley ne walagi wava tuweeyo olukanga lw'ennyumba nga mutwalidde neyo gye basondera obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente otubuulire yo nga yo tenazimbibwa yo nga yo yazimbibwa ddi yo kennyini ne gye wabbiramu ssente ekakasibwa nti tendaba kujja abantu bwe bagibanja nti ya nnyoko ebigambo byoyogera tebiva Masaka ebyo ebigambo byogera tebiva Masaka oyina engeri gy'obyogeramu nebikukiikirira bubi ate naffe n'otuvumisizaamu kubanga ffe tusuubira okubanga tulina empisa ez'ekika ekyawaggulu z'otalina yadde ate era z'otajja kufuna kubanga omuntu kasaatuuka mu myaka egyo nange nkubuulira wano naye sikakasa nti onaawulira abamu mufuna ntondo n'oyagala olaga amaanyi omuntu omutte busse olw'okuba yakugambyeko twateeseganyiza nti twogere mazima ebigambo bino bere bw'obanga osobola okubanja omuntu azze nga talina ffe tulina kye tumubanja kuba tewalize bamuwadde nti zino
tasobola kuzimbira bamulekwa ze wategeddeko nsaba gwe nga gwe eddiini emanyiddwa ennyo mu kulabirira bamulekwa abakatuliki obalaba baba n'eddwaliro baba n'essomero baba nakiri wankuba